wa Uganda gwe bayita mu international conferences era bagenda mu za Uganda ate bogereyo ki ati kyenkunyonyodde kubanga ndi mwenda ali alowooza bulwakubanga oyogera nga wakuumako emmwanyi udakikayogera wala ndi mwenda wayogera kati ngaalowooza oba oyogera bwotyo bajja kukuyita nyono. They invite people with reason and analysis. Nemuga naye mwenda mbuulira ku international platform ko baali bakuyise n'okiikira Uganda nze nkuweeza Bobi Wine. Tobola Bobi Wine wejja katolubwa yamugamba gwe musajja gwe Muhammad Nsereko toli kyali wange. Kubanga oli musajja Muganda wotugamba Muhammad Nsereko atugamba Muganda. Naye Omuganda nomala emyaka 2 nga govuma buvumi Bobi Wine tolina kalungi ko mulabamu. Emyaka 2 naye bageni mpawa y'abana basajja abafuga Uganda obasiba na Uganda. Bandi badde bagamba abachina bwemba musima omusanyi mutukolere oluguudo oluyita waggulu nendoza bakongo tebafaayo bo buli kyebakola bamanyisa wayo nabagenda kudde Kongo bwe Zimbabwe tebafa kubanga abachina basima omusanyi mwandi badde mbagamba muyise oluguudo olwo waggulu musima omusanyi. Trump Museveni etasola agenda sinkana Trump yagamba wenzija kuwa president bantu bengenda okuba Robert Mugabe ne Museveni only. Yes. Naga, how can someone rule Africa like that? Kubanga wali abasajja balaba bogena Bobi Wine bamuyise se yamwanjudde n'amwanjudde the president of Uganda bana Museveni badde masebwa president wa opposition batandiso mukiriza mpola bakimanyi nti omusajja kati mukulembeze waaki wa Uganda. Kyenna bagamba nti Katonda waliwo omuntu gwafukako amafuta n'omulaba. Katonda wafukangako omuntu amafuta omuntu oyo n'atandika okutambula w'oyimiriranga mu maaso ge bagenda kutomera bakulimirira. Ebbayibuli egamba nti muzibe wakulembera muzibe bunne ani agenda okuyamba munne. Nsanga buna Uganda ongambe nti Museveni asobola okulwanyisa obubbi n'obuli bw'enguzi nga yabukulembedde. Museveni yakera n'atugamba tuwe penalty eddwaliro liri ly'ekabawo ne tumusasula ssente. Dr. Genda olabe ani mubbi asinga Bannayuganda. Buli Munnayuganda aliyo ng'asuubira nti Museveni asobola okulwanyisa enguzi. Museveni asobola okujja amalwaliro gammwe n'ateekamu eddagala nti Museveni asobola okubalongoosiza enguudo. Ojja ffa bw'otyo kyekiseera weekumeekume oyimuke weegagamule olwanirire eddembe. Tubaniriza mwina Banafla Station Uganda and Kaye Wisdom Official, director of Kaye Wisdom Official is the manager, is everything. Netwebaza omukama bulamu bwakuwadde webala ate kunyuma mukyambale ekyebbeeyi era nze kyali ngambe ngabe sitakyambadde sijja kuliraana emikisa giyinza okumpitako negikwata gwe wekka nenga webale kubaayo mukulu ate webale kwekuuma era neewuunya abatakunoonya mu ngeri erimu enkyukakyuka omeka n'abafuuka masanyalaze akugonako yabula. So n'olwensonga eyo leero olunaku olwaleero lwa kitiibwa nnyo abamu baluyita Idi Mubaraka abamu baluyita abasaamu sijja nabyogerako naye manyi nti lunaku lutukuvu olwaleero era bwenna Katonda akyogera si yakyeta Katonda n'akutwala essaawa zino ndowooza ogenda oba ogendawa bamalaika oba tanza basemberako okumpimpi awo n'ensonga mweziri nyingi mu ggwanga ezinyiiza mweziri ezisanyusa mweziri n'ezikaabya mweziri naye ffe baani abakyaliwo. Kaye ennaku ezo bagambye wawasiza wakoze embaga wakoze omukoto wayise bantu ne banyiiga abantu banyiize emikolo gikuuba oba ogenda bagamba ki oba ojja bayitamu after party. Tujja kyogerako olulala atogere ku nsonga eziriwo kitujja kyogerako olulala. Kale omukulembeze gwe bayita His Excellency Bobi Wine yatambuddeko olutabaalo ye Bulaaya abuleko African Union n'ayogera ebigambo byasanyusiza abantu ne bigamba you are true president of Uganda. Naye twebuuza siwulangako Museveni ng'agamba mu Uganda tuli bubi tuyitamu kino ye Museveni agamba tuli bulungi naye ate His Excellency Bobi Wine n'agamba we are bad off in Uganda. We just need our country ezaliwe bupya. N'agamba I am ready okutambula n'abantu tusobole okukyusa ensi yaffe Uganda. Ebijjabya bifuuse ebijambi twali tumanyi nti bino byaggwayo n'okutta abantu batugamba mukulu bamukwata yali akulira aba ADF
kakati sawa zinaba ADF agamba bakomyeyo tambulirawo Eddie Kenzo statement yo soke wano soke bali abalalo jabba obulyanga ebyogenda okugira kati nzojja obonta buludde omutwe oyaga point ku point kati ojjaku obonta budde omutwe oyogera ebintu nga 10 naye mbalamusizza amanya gange nze Kaye Wisdom mutano omulala yakulira ku mato omutali mazzi ne Seriraka bulijjo mbagamba twava erenga isinga entingira Buganda tuli baana basabasajja kabaka naye twatuuka wano engeri twazitereezaamu bibagamba nti woligwa wendigwa ffe abaana ba Buganda tugamba tumala kugwa Ssaabasajja Kabaka n'asembayo ate ekizibu oggwa ate wenjogera ku baana ba Buganda ngamba ffenna abazaaliddwa wano abakuliddwa wano oba oli Mulanga oba oli Mukyotala kyonna kyekiri ebyo biruma abayaaye we twogera ku Buganda ne kibaluma kubanga yeetasosola mu bonna ndi musanyufu nga sinasitandika njagala obbanjulira kansooke mbagambe Aleese limuti kekana akajani muva mu yidi bulungi ngolidde ebisapu byonna akajani kano buli obuntu beramu 27 oyizaako kamu nokateka mazi agabuguma ngomaze okulya bulungi ekyencha nokanywa nokakozesa kakozza omubiri n'olubuto waliwako olubuto waliwako omubiri keka Aleese limuti tetulina dduuka tukola bukozi delivery woba oyagala mu nsi yonna gwogenda kunkubira ku simu gyengenda okuwa nga gwogamba Wisdom mpe namba eyo wampa website you can order on website noba ne mastercard nosasulira okwo Uganda packet yene egula $15,000 nosasula wa board 15 akakuleetedde however Aleese limuti baleese negana makerenda tegannatuuka ku market bagayita appetizer chaser capsules appetite chaser capsules appetite chaser capsules zo ozimira bumizi tujja kubanga tubategeeza tuzinatuuka ku market naye abantu abamu manyikana akajani wobona akoso omulundi olunaku olusoose kakola kefujjo kati waliwo abantu abamu ngagamba Wisdom nze njagala kikano kakumalako appetite azini ng'okulya osobola okulya ekimu ng'owulira okuse nowecontrolinga bwotyo in the process n'okogga kino kiri tested era gano nja kubanga banjulira gaba siwudi bulungi nnyo waggulu n'eno nga Munnayuganda tasobola gakola ki gabba gat world over n'oba mu America Australia Canada mu abali e Bulaaya muyita ku website oba onkubira n'enko namba ya Julie abeera mu California n'akutuzaako amajani n'empiso capsules zaffe zino ezizze tujja kuba tuzibanjulira kati Hans Media kambayiseewo bannaffe abaagalwa ennyo Hans Media osobola okubeerawo ng'oyagala kukola t-shirt za mwagalwawo ng'ozibrandinzeko nti Kaye Wisdom oba omwagalwawo n'omuteekako lyonna erinnya ly'omutaddeko oba olina peeni nga kati osobola okuba ne peeni ng'oyagala gidesigninga Hans Media ekola branding buli kimu kyonna very good kakati eno peeni gira eriko lino erinnya osobola okuba ne peeni ng'oyagala giwa mwagalwawo osobola okuba ng'oyagala zikozesa mu kampuni zo osobola okuba ng'oyagala kulanga kampuni yo ku billboard Hans Media ebikola in terms of branding obatukira butukirizo bagamba nina company bweti njagala munyambe mu branding mujambase mujikole byonna oba obutabo bonna kati obutabo nga bono for example katika nakatabo kalaba kano ka notebook naye laba erinnya lya company eno bakakuteekako bulungi nnyo kino ekintu Hans Media bino byonna byekola okitegedde oba oyagala kulanga company yo ku billboard oba ku website oba okukola byonna digital marketing Hans Media kati ngenda kubanga mbawe essimu buli kimu kyennanga ng'osobola okunkubirako nonga Wisdom walanze Aleese limuti njagala capsules ezo zijja ku makati nina ka business kanga katonotono nina pate yange njagala Hans Media banyambaze nina omukolo njagala banyambaze nga bandesigninze oba business gitunda byonna babikola muno watch nabagamba just ogenda bugenzi mu simu yo no downloadinga app gye bayita muno watch mitwale 3 gyokka nola films z'Abannayuganda enjogere zonna ku simu yo oba ng'olina smart TV nola film mutwalo muno watch osasula mitwale 3 kati ebyo n'ebintu byenjogeddeko oba obyagala okuba ku namba eno 070409439 0701 494039 njagala nnyo okwebaza mwena abaagadde Climax kyekifo kyokka kisobola okugenda n'omuliramu n'omwagalwawo oba maamawo oba girlfriend wo ne famire yo kirina buli kimu ebyokulya byonna waliwo executive waliwo otula kagamba Climax wotuukawo is a place to be so ku mulundi guno nzize bwenti era onyumye nyambadde bwenti era tugenda kwogera mpolampola munansaasira nabagambe bukojjaawo waffe nno basiraamu nze nabagamba waliwo omukulu omu yagamba mbu amanya gange amatuufu nze Moses n'enseka nenga naye buli muntu asiraamuka bamuwa erinnya
inze fe mama wange bamama bange doctor nakulira mu baganda ba mama wange bali abakyala bana kakati kizibu nnyo gide ne omulabo ya munene kakati ye yali amanya ate mama wange ya muzaala naye waffe tosobola okumanya abooluganda bana ono yazaalanga abaana nga abawenu nono n'abawenu so mbadde mbagamba nti waffe bukojja abasiraamu nze nali mpeza oba nali mupiiki nga tugende mu bende eyo ne bansiramula nali ndoza mpifiri kakati ne bansiramula ebukojjaawo ne bampa erinnya Musa era ojje waffe bukojja n'ogamba Musa oba ontuuseeko so nsaamu ekitiibwa obusiraamu nammwe n'abantu mwenna bagoberera obusiraamu nammwe abasiraamu ababeereyo ne mutankubira njagala okutumirako omukwano gwange Trike awo aliyo erinnya zibu Trike aliyo Santoni South Africa muganda yenkwagala nnyo abasiraamu abalala balabye ankubiddeko nangamba buzidde mu kino ne kino naye ndyoke mukama akyakuumye enkuyegezi kyankubira enduulu ndoze bagamba tuzze okulaba nga tunyonyola ensonga bannayuganda dokita bannayuganda babeera eyo baali bakooya obusiru weewaawo waliwo bannayuganda nga wisdom eby'Uganda byantama it's fine nenze naliko mu nsi emu nendaba munnayuganda nga yagenda e Bulaaya mu 80 n'azaala omwana nga asukka emyaka 3 oba 2 naye omulenzi ayagala Uganda n'okusinga muzadde we yazaalibwa wano era yajja era buli wajja nze mukima ku kisaawe nze nwana naye okuyiga mu Oluganda ne okuyiga Oluganda gwosobola okuba toyagala Uganda toyagala bye twogera toyagala twogere ku bakulembera Uganda ku babba obululu however abaana bo basobola okujagala mwe mumanyi bulungi nnyo ekiri e Bulaaya nti omwana asobola okutuuka e Bulaaya ng'alinga ali confined in one place bulonna system eri lined up avaano ku mulimu nakudda amanyi mikwano gye ng'ebiri esatu naye n'agamba mama wange yava mu Africa tata wange yava mu Africa let me go and sit there kyovola kye kituleta buli lunaku okujja wano okutandika okubasunsulira Uganda wevudde weeri ne gyeraga so abantu mwenna abatuwagira nze mbasaamu ekitiibwa Trick man Trick erinnya liri Trick e South Africa Santoni nkutumidde nnyo namwe bannayuganda ntunimako kuba muzeeyi bange mwenna abaafayo okulaba nti wisdom atuuseeko akabi oba akabenje oba kyonna ekintuukako mwenna abakigoberera n'ebitongole byonna kakati ebigoberera mwenna ate kambabule nali nkiraba ku Tamale Senior ng'abyogera ebintu oba mu Uganda nga muno ng'olina by'oyogera kati twakiyiga nti ekyangwa ennyo kye kino ky'ekyokutta wisdom but naffe twayiga nti newe mututta tubalinze mu ggulu naye ne wano ku nsi waliwo abagenda obbabonyaabonya yewe kiri genda bakuggyeko state tuyita n'ennamba victim namba gundi ate kati gwe twalabyengo kati gwabadde ambuuza ku Bobi Wine actually katandike n'okutandika ogambya Bobi Wine abadde mu African Union Uganda kambule bannayuganda Uganda ensi y'e Bulaaya Bobi Wine yakola kino ekintu waliwo omuntu omu yambuuziza n'angamba Kaye lwaki Bobi Wine ye takolanga Besigye konza atya Besigye yakuŋŋanga abantu yakolanga wokutuwaaka yagendanga mu butale yakolanga ebintu bingi n'abiŋŋamba ne mugamba ofaananyemu mukwano gwange oba ge nali mputa mukwano gwange Munyagwa yali chairman wa Kawempe n'afuuka MP wa Kawempe ye South oba Munyagwa we FDC Munyagwa agamba buli wayimirira ku TV ya NBS agamba nti mu Uganda temuli opposition bukya Bobi Wine ajja n'akulembera opposition Bobi Wine yasuula opposition why ensonga bosi Munyagwa zaawo agamba Bobi Wine bukyajja yajjawo fiirwe eri ey'okwekalakaasa gye baalina ne Besigye nga bakeera ne bagenda mu butale Kaleerwe ne bagenda mu Owino it was good but it is faded kubanga bwe yagendanga Munyagwa ne Besigye mu Kaleerwe nga bwagenda erukunjiri mu katale tekikola mawulire ng'asiba mu Buganda mu Baganda naye nga wajja mu Kaleerwe nga poliisi ejja kuba tiya gas abantu bonna ennyanya zaabwe bazirinnye ne bizinesi zaabwe ate tekyaleeta results doctor yes Bobi Wine n'atuula we yajja n'agamba omuntu yenna omugezi ojjawo oti kati nze waliwo abantu etwasangawo abaali boogera weewaawo abamu baasiriwala nga kojja wange Ashumba naye waliwo abamu n'ogamba okay ono yali ayogera ki ono yali ayogera ki kati Bobi Wine yatuula wansi n'abantu be abagezi ne bagamba
Besigye kino kyabadde akola obulungi kiriwo kyabadde akola obubi semwogere kino kyabadde akola ekirungi kiriwo kye yalikola obubi ne bakola waliwo kye bayita you are evaluating a situation n'obalirira kye bayita okubalira n'osengejja embeera n'ogamba nti nze kati Bobi Wine wenzija kyanjawulo ki kye ŋŋenda okukola ekirumya Museveni kubanga ogenda mu katale ebwayiise ogenda ebwayiise mu katale tekijjaako Museveni okuddira ennyanya z'Abaganda n'obutale obba kuba enfufu ne tiyagasi tekijjaako Museveni Bobi Wine n'atula n'agamba what can I do ekisolo okulumya Museveni ekisolo omukosaako amagenda ge n'amadda kati so this is what we said what can we do tutegedde nti Besigye abadde atambulanga mu butale abadde akola buli kimu now this is what Bobi Wine thought kyeyanalizinga Museveni yaddiranga n'asindika amagye mu butale Besigye gye yayitanga ne bakuba abantu ne babamenya ne babasiba naye ng'akimanyi bulungi nnyo Museveni ti amawulire ga wano tegajja biraga neiza TV za wano zibitya ate nga Museveni akimanyi teri na bajja mugambako bazungu kwa Museveni yali yaddira ekintu ng'akiteeka mu bazungu nga yabalimba tiyeka yasobola East Africa era kyova olaba ngenda kwogera mpuliddo yayogera ku BDF ne Al-Shabaab nenja kugenda nga mbyogera mpola mbimanyi nenja kugenda mbyogera mpola kati Museveni nga yalimba wrongly abazungu nga bamukkiriza ng'era bamanyi ewuwe wabeerawo democracy kyobola Museveni buli we yeesimbawo aleeta bakatumba nnyonyo n'aleeta ono omukazi wakaweke omusoga n'aleeta bonna ne bajja ne batwasamira n'aleeta ono omuganda yeyani kyambadde eyali mukanika wa radio mbuyinginia n'aleeta bonna abasiru n'abamalayo lwa nsonga ayagala kulaga abazungu tewa alina democracy ateekawo okulonda now Bobi Wine yatuula wansi n'agamba tulina entalo bbiri tulina olutalo lw'okukuba Museveni mu bazungu because osobola okugyako Museveni naye n'akulema okuwawaabira ebibonyobonyo n'ebisiraani ne tocha gy'atuusiza ku bannaye omanyi Museveni tugenda muwabira gigire emisawo gye tugenda okuvunaana Museveni tugenda muvunaana killings okutta ebibonyobonyo obwavu n'ebisiraani bye yaleeta mu Uganda Museveni tugenda muvunaana n'ebisiraani tugenda muvunaana n'ebisiraani yes tugenda muvunaana n'ebisiraani bye yaleeta mu Uganda kati Bobi Wine n'agamba let me do this ekyenjawulo Besigye kye ataakola nze kaŋŋende mu international community ekitali kyangu Museveni gye yamala emyaka ng'atwadde amakanda nkube Museveni mutemeteme okuva mu bazungu b'Amerika wa Bobi Wine amaze emyaka 2 ng'akikola kati wamaze okukikola n'akitereeza mu Amerika na luddawa Museveni asigaza ensi 2 asigaza Russia na Bungereza kyova olaba Bungereza wadde Bobi Wine gundi ye egenda kuggwako bandi ye naye gwe tekikwewuunyisa nti Abangereza gwe bayita basiru nti Bobi Wine mwambanding emyaka 10 ng'ayogedde kale ku bisi agatukkiriza ye opposition leader ye number 1 gundi now influencer number 1 known person mu Africa nene musigala nga mukyamutaddeko bandi yeka bwe taba tikyewuunyisa ng'ate mu America takonkona kati Museveni asigaza abantu aba asigaza Bungereza na Russia kubanga aba Russia mu bazungu kati wajjafa East n'aba China n'aba North Korea ositegedde kubanga aba China bebasinze okubbaana ebyobugagga buli omu akimanyi mugende mu Lwera olwo oluguudo lwagudde mu doctor nede kankusale ekirimi yogedde bw'otyo Bobi Wine yagambye bw'ati we are tired of Museveni's regime adidde ebyobugagga by'aba Uganda n'abikwasa aba China yakyogedde mbadde simanyi ositegedde n'agamba n'amaanyi ge gali mu social media ate gweyogedde ku TV zonna yaziwamba kati Museveni yaddira Uganda mwe abava Masaka naffe abava Isingiro olwo oluguudo olutwala ewaffe wadde omanyi tugenda netusunika amanyo ne tulowooza nti nno ffe tuli bulungi nnyo olwo oluguudo lwagwa mu Lwera terwagwamu nti lugudde mmwe kamba buli lwakwanga batyo byogeramu Abachina bajja mu Lake Victoria balina ebyuma ebisima omusenyu ne balekerako ne bano bannayuganda basebalamu kakande baani abo mulaba omusenyu ogwo guva mu Lwera bagusima nga bagutikka bagutwala waabwe kubanga Abachina mu nsi yonna kati bakyasinze ndowooza baddirirwa bajjawo Abanetherland baali basinga okuzimba mu mazzi kati Abachina bakikola omusenyu gwa Lwera ogwo guva mu Lake Victoria bagwetaaga kyova olaba oluguudo
nawe tunazimba oluguudo olulala wajja kuyitawo emyaka ng'ebiri lugwemu okunywa nga tuzimbye bridge naye bargaining power y'abaana abasajja abavuga Uganda oba si bannayuganda bandibadde bagamba abachina bwe mba musima omusenyu mutukolere oluguudo oluyita waggulu nendooza bakongo tebafaayo bo buli kye bakola bamanyisa wonna bagenda kudda ekongo oba ezimbabwe tebafa kubanga abachina ebasima omusenyu mwandibadde mubagamba muyise oluguudo olwo waggulu musima omusenyu osegedde dokita tebakikolanga bwe mugenda ffenze nva ku luguudo lw'e Masaka olwo mpambire waba wakava empambire ng'olega Masaka oba wakava empigi n'otuuka empambire ewaffe awo ewali eŋŋoma bw'okkirira ku ttaka ly'aba Bobi Wine accident zibaawo nnyo awo lwa nsonga oluguudo oluli Abayisirayiri bajja ne babagamba mukolewo flyover ng'ebuuka okuva wano n'ekwatawa naye munnange engeri abatufuga nga baava Congo munnange bazibu sawa yonna badde ewaabwe kati nzize ku kino Bobi Wine okujja mu Africa kitegeeza influence ye okuba Museveni okumujja mu bazungu agituukiriza nga 85% asigaza barasha n'abangereza segere kye mugamba n'omurasha mani takyali n'omurasha n'abangereza bajja kuvaayo gye bali bakyebuuza magezi kakati nemugana naye mwenda mbuulira ku international platform ko baali bakuyise n'okiikira Uganda nze nkuweeza Bobi Wine simple kubanga ndi mwenda ali alowooza nti mbulwakuba ng'oyogera nga wakuumako emmwanyi udakikayogera wena ndi mwenda wayogera kati ng'alowooza oba oyogera bwotyo bajja kukuyita Yonna. They invite people with reason and analysis nti tebakuyita buyisi kwogera nange Kaye wisdom ali wano akava mu Europe ennaku 10 ntambudde ensinnya tebakuyita buyisi mboze tulabako kikyoteeka ku mmeeza olwali dokita kati Bobi Wine bamuyita yasunsudde mu bakulembeze abali wano ku lukwalo lwa Africa n'abanyonnyola Museveni buli omu n'akwata ku ttama kubanga abo maze omukuba mu America kati Bobi Wine has embarked on the African continent kyova olaba Bobi Wine wano mu Uganda akimanyi yawangula akalulu kati ayagala kuba Museveni wano ewaka n'eri gy'anaddukira okugyawo nga Museveni anaagenda North Korea nesimanyi oba n'asobola ebbugumu obunyogovu bwayo oyagala azirike kyenkunyonyodde lwaki Bobi Wine gwe bayita Bobi Wine yatuula wansi n'abala nti Besigye yasibanga mu butale ogenda mu butale tekijjako Museveni however wadde oyagala kujjako Museveni osobola omujjako Abamerika ne bajja ne bakkuba nga bamanyi abakwatiridde kati Bobi Wine amaze emyaka 2 akuba Museveni amukwata obulenge kati yamutandise mu Africa ekizibu the question is Bobi Wine we yabadde ayogera biki byeyogedde bw'aba agambye nti Uganda Museveni yagikwasa China nannyonnyola n'ensonga ze kati ba-African leader baategedde Museveni byabadde abagetageta goloza lwaki Museveni takyayagala kuva mu Uganda juzi bamuyita mu Russia abakulembeze yasindise Rugunda ng'atyayo ayinza obutavaayo tomanyi ne Trump yali wano yasindika Lwakana Rugunda nti alina clinic mu New York Lwakana Rugunda dokita alina clinic mu New York naye mu Uganda tebazirina kati Trump Museveni yetasobola agenda sinkana Trump yagamba wenzija kuba president bantu bengenda okuba Robert Mugabe ne Museveni only yes naga how can someone rule Africa like that kubanga wali abasajja balaba bogenda mu Equatorial Guinea wadde omusajja oyo aluddeko naye oyina byolabako mu Uganda ne budget ze basoma Museveni akimanyi teziriiyo budget ya Uganda bagikuŋŋaanya kulabirira Museveni n'abaana be na bigere bye simple as that osegedde mu Uganda mugende mulabe enguudo ezitali nkole mu Kampala the capital city tukyalina enguudo z'ettaka in the capital of Uganda ekikubo ekigenda ebusaabala kya ttaka jangu eno ekawempe ebikubo by'ettaka ebiri wano emakindi amakubo baagakola lwa muzungu oli gwe bayita Busuulwa ng'afuuse mmeeya waayo ate si gavumenti ya Uganda yagenda ku embasa ya Ireland kubanga bajjajja be bava mu Ireland n'abagamba munyambe ku buguudo buli mu Makindi kyobola emakindi obuguudo bungi obukole ku lw'omusajja oyo nga mmeeya. Now the question is Bobi Wine baamuyise kati kino kansobe nkiddemu
bamuyise yamwanjudde n'amwanjudde president of Uganda bannange muse badde masebwa president w'ekibiina opposition batandise omukkiriza mpola badde bamanyi nti nno kabwejumbira ayingiddewo anti kati bamukkiriza nti kakati bakimanyi nti omusajja kati emukulembeze waki wa Uganda kyenkugamba now ekyo kyenabagamba nti Katonda waliwo omuntu gwafukako amafuta n'omulaba Katonda wafukangako omuntu amafuta omuntu oyo n'atandika okutambula w'oyimiriranga mu maaso ge bagenda kutomera bakulinnyirire gwe wasandika okukigamba n'ogamba nti either Bobi Wine omuggyako ekisiranyi oba omuggyako omukisa kyekyo teri minisita wa Uganda gwakya bakoma ku kadaaga teri minisita wa Uganda gwe bayita mu international conferences era bagenda mu za Uganda ate boogereyo ki ati kyekyo kyenkunnyonnyodde. They can't speak anything. So, kati kambabuulire. Bobi Wine is going far. Bobi Wine batandise omuyita mu African Union mwezi enkuŋŋaana ze mulaba. Zeziri Bobi Wine lumu yagenda n'agenda e Zambia. N'asanga omukulembeze former president wa Obasanjo wa Nigeria ng'atudde. Biliyoni yagayo omuzungu wa Zambia. Bonna batudde. Nga waliwo ba former presidents babiri. We yajja nga bamuyisa okweyanjula n'agamba bannaaye nsanyusa okubalaba. Negwe nsinzo okusanyuka ye His Excellency Obasanjo nti ye mukulembeze wa Afrika yekka ali mu wano tutudde nga yali mukulembeze wa Afrika yensi ya Afrika nenga tali mwekizairo otegedeko kyengamba Bobi Wine agamba era abantu ne bakubenga mu Poland kubanga kati now let me tell you kizibu nnyo Museveni okuva ku bukulembeze n'atadduka mu gundi kizibu kubanga kati kankubule natagana mwekizaire why ekisoko mwana wa mulase nti naye nyini amukoye kati doctor chobola banze ntasira bana Uganda olaba muhozi tata wa musinye wachokera muhozi asinitwa kwegamba wabruwatu ne tata we awulira musinye kati ngakoveri mbo wagira Museveni kudiru ki otegedde simabye njogera bya magezi muhozi yakera n'abagamba NRM n'owogiwe emyaka 10 teina gye sola kutwala Uganda indirectly yali agamba taata we kyovola banze buli wensanga omuntu owagira NRM nga si wa first family omusasira ye example of stupid people in the world why muhoza agambye akunnyonnyodde ebintu mu NRM byatakoledde Uganda n'owogiwe emyaka 10 muhozi tasobola kugamba nti ebintu taata wange byatakoze nefe abali ekyebisano oba okitegedde nti muhozi ali mugamba taata we na maama we bakoze disservice ku Uganda nga gwasule kawempe isingiro lwengo ng'oddawo sinika mannyo muhozi wetwogerera is another opposition in first family ekyo kituufu nnyo yes Rwabogo akulaga is another opposition in first family nti naye we yatuuka n'agamba wadde family eyo nagiwasaamu naye ndi muna Uganda bwe ngitunulira bwe nti nga ndaba ebirooto byabwe tebyenkana na video game nkoze ntya people are serious kibula nze nsanga abantu abagamba nti bawagira Museveni n'ogamba woba tewalaba kupitira train bw'osanga omuntu awagira President Museveni n'omutulina omutwe otegeera nti yeno pitira train waliwo juza yagambye nemwe munakola mutya ajja tufuga ate munankola ki Dr. Nabagamba omusajja gwayita Niyonzimana Mujingo ekisooka si Munyarwanda wera wali mulindako lumu nali ngenda kujjayo wino wa Kashumba ne gye baava many people mu Bannayuganda batwesibako bwesibi bayidawo waliwo olukuŋŋaana lw'Abanyarwanda nja kuba ndubagamba yes I'm contacted by Nabagamba Rwanda's community bagenda kuyita Bannayuganda Dr. nja kwaniriza bagenda kuyita Bannayuganda ku Tavern Woods nja kuba mbabuulira ennaku z'omwezi ku Tavern Woods ba elders abakulembera Abanyarwanda wano ebikibiyita ebintu nga 3-5 ekisooka kubannyonnyola nti Abanyarwanda si bavandimu eby'abavandimu ebyabayaaye nababbi bya kinnoomu ekyokubiri kubagamba bannange ffe tuli wano tuli Bannayuganda waliwo abamu abakosa erinnya and Rwandese okitegera Dr. kati olukuŋŋaana olwo nja kuba ndubagamba lugenda kuba ku Tavern Woods ekabuusu nga lutudde olaba Dr. be nali nga mbagamba ne mbagamba nti Rwandese who are here they are Baganda people kati balaba waliwo ababbi abakozesa ekigambo Rwanda
era dokita yawula omunyarwanda azaali kati feli waffe chairman w'emawokota eyaliko LC5 yali mutuluuza oyo mutuluuza kati omusajja mutuluuza tamanyi na gye baava bajjajjaabe osegera kyovoola bamuleetano mu Buganda y'omu yalinga atukuŋŋaanya eyo bandi bonna nga buli mukolo okugenda alina kalenda ya Buganda bwe buli mukolo mawokota erina okuleeta erina okubaako bye yeeyamye erina okweta mutuluuza kyova nina akagambo mu campaign kenji okwewola nga neesimbyewo kengenda okwewola era Muhammad Nsereko yakwegenda yatandise dda n'oggula mbwabanvuma kebayita it's not biology but ideology dokita ngamba abantu bawano baganda bannange nti tetugenda kuddamu kulonda muntu kubanga munyankole tetugenda kuddamu kulonda muntu kubanga muganda tetugenda kuddamu kulonda muntu kubanga mukyoli tugenda kulonda omuntu alina endowooza y'Abannayuganda kyekikulu otegere kunyu Kagabo nti ajja kutuuka ali ebbiiwe otegere kye ngamba ate Kagabo bannange kunyu osobola otya okubanga wazaalibwa mu Kampala wano nga Muhammad Nsereko amaze emyaka 2 avuma Bobi Wine alowooza tukyerabidde weyageza okusika Katolubwama alowooza tukyerabidde kyobona wa Bobi Wine weyajja ku Katolubwama yamugamba gwe musajja gwe Muhammad Nsereko toli kyali wange kubanga oli musajja muganda wootugamba Muhammad Nsereko atugamba muganda naye omuganda n'omala emyaka 2 nga gw'ovuma buvumi Bobi Wine tolina kalungi komulabamu emyaka 2 Muhammad nze nawulirizanga tata Muhammad Nsereko ku radio y'abalokole Haji Mulamba tata Muhammad Nsereko Haji naye nga bamuleeta ku Impact Radio y'abalokole Seroda nga amuleeta lw'amagezi buli wentunya Muhammad Nsereko ng'avuma muganda munne Kyagulanyi ngamba n'okugamba Katonda wange omusajja tasobola kuddamu kunkiikirira namuga ngenda kumwesimbako buli lwanadda and we shall reason waliwo omusajja waliwo munamawulire wa CBS nali mugamba nangamba Wisdom tulaye tunasobola namugamba leeta Muhammad Nsereko kikyoyita oluzungu kikyonnyonnyola is it the accent you are talking about what doctor tetugenda kuddamu kulonda mbono lawyer mbono tugenda kulonda abantu balina ideology doctor zitusobola kunsanga mbu by the way atenze kunze tekibangawo mbungene nsime maaso g'omunyankole simanye mabe twali wano ku Kampala Central twalekawo ono omusajja simanyi nawulira mbu yagenda n'ali eyo weze mutoloba fenene tugenda ku Uhuru before ogeze wala by example ya Mityana yes abantu b'Emityana including Izake balekawo Muganda ne bagenda ku Mugisha tetucha we are not voting people we should vote ideology but we are voting people basing on ideology absolutely biology nti ekikula kyo mbundi Muganda tubadde wano ku nsonga za Buganda sirabanga Muhammad Nsereko ndi wano Muhammad Nsereko amanyi Medi Nsereko yekamukyaza ku CBS namutemera tetukyabikkiriza oba Medi Nsereko akukyaza oba akola kikiri nti gwokera kuvuma Bobi Wine bwe twogera ku nsonga za Buganda woberedde nga sikulaba tetukyabikkiriza enewe kanzire ku kintu kyange malize kuba tulina ensonga nyingi Bobi Wine mu African Union kati ndoza mugenda mukikkiriza nti omusajja ne bali bakimanyi bakizula nti yawangula nze nasoma akatabo ka Dr. Niko kaakano yona Dr. Niko yabatumidde nabadde Netherland naawe Dr. Niko musajja muzungu ono akatabo kano nkasoma ne kansasa ono musajja yateekamu ebifo nebe baakuba ne tocha ki Uganda waliwe opeji yekinjekta Niko zijira yateeka ebifo nakulaga we balonda ne babba na buli district yonna ono musajja olaba no kanale mugume naye muhali bamuteekamu anti bo balina mbubuli bululu obufuluma nga bo babufulumya omusajja n'agamba ama internet yavaako mu mwabifunanga ku SMS bategera kati naawe temufaayo katujja kgendanga tubawa information naye we twogerera Bobi Wine yagenda ng'otukiikira mu nkuŋŋaana ezitegeerekeka kubanga ye president wa wano oli omusajja akyatudde mu butuuzi nze nabagamba ate ekirungi kati atandise olwala ebigere naye kuluno binaawona olaba nze nakomyewo to 10 kasa nawulidde nti alwadde covid nange mnegatte kuba musabira
era yamponye natuse kusawe nanga neddaawonye nali nva ku prayer mountain nali ngenda okukabira mukama bukyanga tukuyita n'otobulire kulunda ssebo janguwa teka wali engatto wali so ekya Bobi Wine kankiwunzike tujja kwanga tukyongerako nenga kyekyo mukitegedde essebo tudduke. Okay. Webale nnyo ensonga oginywedde bulungi era tumuyozayoza olwa speech gye yawadde ensi yonna neetegeera nemanya who is Bobi Wine era yoga okusiga nga otukiikirira amukulu Kaye eyo ensonga ogyogedde bulungi twakimanyi nti badomenti najali magere kumba ali eri oli ennyonyi yagifuula oba ki nabagamba nti nze muntu gwensaasira first lady Babi Kyagulanyi omusajja nze olabe nakoma wano ng'ekutudde kuba nagenda kipayipayi ne Bobi Wine waakamulaba mu California oddamu omulanga ali mu Zimbabwe oddamu omulaba ng'ali Nairobi oddamu omulanga ageze Kinsasha naye byonna ng'abikola kulwanira mu ne Uganda. Absolutely. Yes. Kale tugende maaso ab'amabaati tumanyi nti amabaati gano naye twawulidde mbu babasaasidde babasumye. Dokita wabulwa ekintu kye nagamba Museveni onkyogere ntya Museveni tasobola kukwata ababbi mu Uganda. Actually Museveni obubbi kyekimu ku bimuyimirizaawo ku bukulembeze. Museveni kati gwe kankubuulire Museveni n'abamwetoolodde obubbi obubeetoolodde obumanyi obulyawo kali goŋŋambe ebbayibuli egamba nti muzibe wakulembera muzibe munne ani agenda okuyamba munne nsanga buna Uganda oŋŋambe nti Museveni asobola okulwanyisa obubbi n'obuli bw'enguzi nga yabukulembedde. Museveni yakera n'atugamba tuwe penalty eddwaliro liri ly'ekabona ne tumusasula ssente dokita genda olabe ani mubbi asinga ayateekayo. Yes, kakati kankubuulire dokita njagala abatuuliza bampulirize kino Museveni tasobola kukwata ababbi abantu bakwata be bababbi ebimuswaza mwenaale moyina kubanga oli mubbi ng'obba ne batakulaba ye ne waakulaba Museveni naye kasi tootandika okubba abantu ne bakulaba. For example newunya Omuganda Lugoloobi ye we yabba amabaati agateeka ku kiyumba nga buli omwagalaba kuliko Fokalamojja ngeze ekiraba bbe we twogerera oba bannayuganda tebannakiwulira DPP kati oyo DPP kyakola we bakuwaabira ku poliisi oba omusango ogujja poliisi nga egunoonyereza akulembedde okunoonyereza okwo bamuyita IO investigative officer oyo yanoonyereza omusango bw'amala fayiro yo n'agisindika wa DPP. Kakati DPP oyo yatunula mu fayiro bw'ati n'agamba okusinziira kunoonyereza kwa poliisi n'amanya kye bagenda okuvunaana. Actually si DPP wabula ne kye bakuvunaana ono IO wa police okuva police kijjiramu nti Kaye Wisdom is a terrorist twamusanze wano ne wano. However DPP asobola okutunula n'agamba Wisdom bw'omuvunaana nti terrorist ng'ate wamusanze mu loogi oba olimba muvunaane public nuisance. Kati njagala bannayuganda mu kiyigo kino abantu babba amabaati g'ekkalamojja ne bakwatako be bakwata ne Nabbanja Prime Minister wa Uganda Mama Kadaga bo tebabakwata nenga Nabbanja ebyaddala yasinga okubba. Kakati bakwata Nandutu kubanga bannandutu babakusanga bisiimuula. Kati we twogerera DPP yaddidde n'asuula abantu babadde babali 17 bavunaana basigadde 6 n'omukaaga tyaboogedde naye ng'abasatu babavunaana dda kuliko Nandutu kuliko simanyi Maria Goreta ne kubeerako ne Lugoloobi Omuganda. Wuliriza yatugambye asigazza abantu 6 ne abasatu tubamanyi kati abasatu be baani nenjukira bali abalala abasudde ndi sure tebasobola kuvunaana gwe bayita Nabbanja ne Matia Kasaija. Kati ate wulira kino ekintu ngenda kigamba dokita tukyali wano n'abo boolaba bannandutu bajja kuwangula omusango. Museveni gavumenti ya Museveni bw'ogamba nti esobola okulwanyisa obubbi wano ogituma okulongoosa bbi tesobola. Museveni tasobola. Bano abasajja nze nakkiriza bagwira abasinga abatufuga
abasinga bagwira Tasobola babuli omwagamba bachoba yagambye ati newunya abatufuga tebalaba nsobi ziri mu Uganda but I'm wondering are they Ugandans banange kambabulire mu abampuliriza abatufuga nagenda nchikiriza nange nali sikiriza nti abatufuga balabika siba na Uganda era bali mukubba bubbi sawa yonna bakimanyi bagenda Tasobola bagula ennyonyi basoka bombardier basobola okuddusa amangu njagala omuntu anchallenging ennyonyi za Uganda tesobola kuyimuka mulundi gumu nga wazine usigala wakamuka bombardier ekintu kiza okutabuka ne time ante era ennyonyi ya Uganda tesitukanga waliwo abayino giragira kati Uganda wetuuse mwe bannayuganda mumpulirize bano abasajja tebasobola tebaswala baswaza buswaza amabaati gemulaba age Uganda ge bagamba nti n'amabaati bagavunaana abagabba mbw abagabba Museveni tosobola kubba amabaati gasukka 15,000 nga takimanyi asobola n'okuba nga yatwala nako nga zagenda kuzimba gundi byante biraro bannange kambabulira I stand to be corrected Museveni tosobola kubba amabaati gasukka 15,000 nga takimanyi how obujawo nga gwe muganda oba gwe mwana we nga takimanyi nga gwe nabanja n'ogatwala nga takimanyi ekyo tekiriyo kituufu nnyo njagala bagamba ebyo bemulaba bibasonyiye abamu ababba amabaati tibayigirize ti mu Uganda bangi babba ebintu naye temubitegeerangako bw'ogenda mu office wali warehouse ya prime minister mu Australia prime minister office balina warehouse nene muli ebintu abazungu bebatonera abantu ebintu bifuluma walinga webyagala mumpulirize bannayuganda ababba amabaati bali 17 bali babasonyiye kwasigadde 6 nene omukaaga tumanyiko basatu nandutu oyo ekisimuula goleti nesimanya lugorobi kino kibayigirize nti Museveni is not ready to fight corruption nebababba Tasobola Museveni we yawo omuzungu okutuzimbira eddwaliro ly'erubawa terivanga mu musingi era tasobola namukwata wabula yali akomye omwanyi peneti kati Museveni eyegatta ne peneti ne batwala esente z'eddwaliro omugamba akwata amabaati kati omugamba avunaane mbwavunaane gundi kadaaga looya ajja mugamba naye musajja lindako gwenga etwakuwa sente z'okukola eddwaliro ne mukwano gwo peneti temwalikola Uganda tesobola gavumenti ya Museveni tesobola kukwata babbi beekwata muba mubbe bubi kamba ekyokulabirako edda ennyo sidda nnyo Specioza Kazibwe Wandera Kazibwe yali vice president wa Uganda abazungu European Union ne batuwa sente okukola ebidiba babita Valley Dam ente mwezinywera mu mambuka Karamojja nga baagala abakaramojja okubanga bajjawo kino kibayita kino okutambula bakita bata waliwo kibayita nomadic pastoralism nga omuntu batambulanga ku byalo batwala ate batambula kati European Union netuwa sente tuzimbe ebidiba ne bajja wano okulaba ku sente ebidiba byatuwa bizimbyewa ne bagenda mu mambuka okulaba ebidiba bagenda otuukayo babagamba okukola ebidiba kyeki kwe kusimanga oluzi naye nga lugazi ne muluzimba bulungi ng'ente zisobola okujja ne zinywerawo bagenda otuukayo nga tewali kidiba n'eki ne bakoma wano mu ofisi ya Kazibwe n'abagamba mwakoze bubi nnyo gye muvudde nti ye n'abagamba nti muli bazungu abazungu amaaso ge mulina temusobola kulaba bidiba biri mu Afrika singa mwafunye omuddugavu yandibalaze ebidiba ebyo kati yabagamba nga tamanyi ti abazungu basobola okuddayo abazungu baddayo mu office mu hoteli zaabwe okwebaka ne bagamba nedda katufunyeyo abaddugavu ab'amawulire nga bamawulire tubakakasa ne banoonya ku Google ne babakubira amasimu ne baga tugenda kusasula twagala twolekereke ennaku ezo 2 tulabe ebidiba kati kuwono kyebagambye nti amaaso gamwe ga kizungu tegasobola kulaba ebidiba nga beesula mudde ne baddayo bagenda otuuka ng'oli abagamba mwangambye wano naye tewali bidiba ng'abazungu babaddewo jjo kati abazungu ne bawandika mu lipooti nti vice president wa Uganda amyuka Museveni yatugambye tulina amaaso g'abazungu white eyes
tegasobola kulaba bidiba naye n'abaddugavu bannayuganda bwe tulese nabo tebabirabye ebidiba ne baddawo wa specializa kazibu ne bamugamba abazungu ne bamugamba nyabo watugambye amaaso gaffe ga kizungu tegasobola kulaba bidiba naye twagenze n'amuddugavu n'abaddugavu okulaba ebidiba era nawe tulabisanze mama nakirabika temulina maaso galaba bidiba anange Uganda jogeddwa n'abagamba specializa mwe mwalabyeyo omuntu omukalamojja complaining anti neteze zifa eyo najje zinywa amazzi wewali ebidiba nagamba tuwe direction abazungu baddayo nga banyeenya mutwe Museveni teyagoba specializa teyamukwatako nze manyi hostel ennene wano eya specializa njagala mbabuulire bannayuganda buli munnayuganda aliyo ng'asuubira nti Museveni asobola okulwanyisa enguzi Museveni asobola okujja malwaliro gammwe n'ateekamu eddagala nti Museveni asobola balongoosiza enguudo ojja ffa bw'otyo kyekiseera weekumeekume oyimuke weegagamule olwanirira eddembe ekirala dokita ompadde analysis y'ebidiba naye simanyi ebidiba byaddawa kumbe naye aliye naye ayinayi kati agamba ku rigimu yaffe twabba za bidiba ku rigimu y'oli yabba bulungi n'ebidiba byo biriwo naye ate gyebiri bamuwadde sente adde yasome gavumenti ye Uganda Uganda olimwa ekyagudde ekaseese bakyaganya okutuwa report naye musinga abagambi I need the report ebyantukako olulinga bwe mwasiba ne report yakakati essaawa zino njeetaaga bagenda kumajjako aba Royal Guards tuli mu dakiika mmeka tuli mu dakiika 4 kati kankubule dokita kasembe naye ensonga enkya tutandike kuziruwa ne kyali nyingi kakati mbadde nkugamba kankugambe ku nsonga ya musinga dokita kanchogereko ekya ADF ekyo nali nkugambye tukikole program namba ADF yani ne kambaweko priyambo era osogitwa Friday kambaweko ekitandika kino njakala mbabuuze bannayuganda mwe n'abandaba mwali mulabyeko abayekera nga balwanisa bakira batya nga balwana naye ng'abayekera abo balwana temumanyi kikibalwanya Museveni we yalinga alwana mu nsiko ng'ali eruweero abazungu bamukolangako interview era gye ziri nga bamubuuza ssebo 1 ki ekikulwanya 2 tosobola kuteesa na gavumenti ng'era avaayo n'annyonnyola ekibalwanya 3 Museveni we yakubanga barracks oba ki yavangayo n'agamba ffe tukubye barracks mu nsi yonna Al-Shabaab wekuba ekifo evaayo neyewaana nakikoze ICC wekuba ekifo evaayo neyewaana kati ekibuuzo kikino njagala kibuuza bannayuganda bukyambeerawo siwulirangako ADF ng'ekubye ewaana nevaayo neyewaana kati so tubuuze kino ekintu dokita kankikubuuze mu butuufu woba gwe ADF ng'olwana olutalo okulembera Uganda n'okuggyako Museveni osobola okulumba essomero ly'abaana n'obatta ate abaana balina kye bakoze buli muyeekera yenna alwanaza okutuuka ku barracks yawe erinaanyaawo y'amaanyi na buli kimu kye balina n'oŋŋamba nti abayeekera bavudde e Congo ne bayingira ne bafuna obudde obukuma essomero si lya ssubi tolikuwako akabiri nti ne kaaka ne bafuna obudde obuwamba abaana nga mmwe abali wali temuwulira ne bafuna obudde obugenda ne mayumba agalinaanyewo ne bawamba ne babatta ne bafuna obudde obukuba amasasi nga barracks eyo tewulira ne bafuna n'obudde obutambuza ebigere okudda ku booda ne badda e Congo nga barracks tewulira nze Kaye ebyo mu birimbe bali basiru Friday tugenda okutandikira n'omutabani w'omulaalo ayanywa amata omutali mazzi naye nga mwebale nnyo mwenna abatugwera mu ngeri y'enjawulo era enkya tulinawo mu Kivi Hope tujja kubeera naye Friday tulinawo SP Asimwe naye tubako naye kaye abantu ku programu ya SP Asimwe bakwetaagako naye obudde tujja kulaba nga bonosobola okubatuukako mu programu eyo ojogeremu bagamba ebigambo byo ate omukama kyakuwa oli social oli political and entertainer at the same time olimu n'obusumba
Ekigambo kyogamba ati Katonda yatukuza bwati nga atuteekera situation ng'eyo. Nakulira mu church, nengenda mu Bible school nensoma, nengenda mu school of ministry nensoma, nga nze simanyi nti biringasa. Nti eggwanga wajja kubawo ekiseera nga lifa. Entertainment natandikira mu ssomero. Nze nenkulembera kwaya omwali ayirina amatovu, twasomera abamu bwereere lwa music n'ebiringa ebyo. Politics aviira ddala waka kuba maama wange yali mujaasi. Simple as that. And a doctor. Hey. Okay. So lwaba ogwo tujja mutandikako olunaku olw'oku Friday bagambye nti no simanyi Katonda wa Africa ebya busiru omanyi kati kankubuulire ne kino kankyogere gwanga kiri olaba nga ba ADF bazze ne bakuba eggwanga eri nga bava mu ggwanga eddala first lady w'eggwanga eryo najja n'addressinga security matters mbadde yabaddewa kale ate se enanga bwe natumenyawo yandize n'atunyonnyola wakiri ne mukyala wooli nduze baadde mu buli oli naaga agende genda obalimbe nze bembaga byawoddeyo tewalidde Ssemujjunganda yagambye mu parliament ku Lwokubiri yagambye I'm wondering this country nenebuuza genda agamba ki nti Janet yazuukuse badde bebasone Museveni n'agamba baby don't you think I can go to Kasese and address these issues? Museveni namugamba baby it is okay. Nkumanti ensi bagifugira mu bedroom. Yabadde nti awamuko ku girlfriend y'omukyala namuga naye fuga mu kolero. Nena banja akyaliko baba mujjako. Oyo namala akyogera nti kati nze nfugako bamukuba emiggo. Gatamanyi namukuyemboko. Don't forget to subscribe to Kaye Wisdom Official. Mugende mu subscribing banange ebyaddala. Kaye yabagamba yagala mitwalo ngesatu. Kati ebiri jaweze banange omutwalo gumutwetaga go there and subscribe. A flashlight inze netaga 10. Subscribing mukole bwe muti. Yeah. Mwabali ku Kaye Wisdom Official genda YouTube channel teka muti flashlight UG YouTube channel genda subscribe bingo nyige nakandi ate mugende ne ku YouTube channel yange bagita Kaye Wisdom Official teka muti Kaye Wisdom Official onyige ogenda liyo subscribe binge onyige nakandi zono bengo zikubira flashlight kubira yo program buli lunaku people who come they give political analysis bakulaga Uganda jeva necha kuiseko namawulire gonna ubagamba nti muganda wange SPSimwe naraba oli meya we Makindye bali bonna babeerako. It's so simple and entertaining. Nze wano ku Kaye Wisdom Official YouTube channel bulinaku mbeerako live kusawa 10 oba kusawa 2 ez'ekiro naddala nga lumbi etazze mbeerako. So genda olabe subscribing apo tugoberere. Thank you. Era tumwerabe no ku podcast kutandika na leero bagenda ojata ku YouTube channel ya Kaye Wisdom Official podcast mugendeyo mugigoberere podcast ebamu information owa last year nali up to date abatukumire. Amen.